Embeera y'okusiba n'okuwamba abantu ekudde ejjembe mu ggwanga Uganda. Ampuliriza eneefuuse namulanda ng'amabere g'embwa. Kati wulira ebigambo bino. Omusajja nga NRM gy'awagira ono nga member of parliament amanyiddwa nga Honorable Tinkasimire Barnabas awandudde omuliro. Ono avumye. Guno Muhoozi kane Rugaba akatambi ogenda kewulirako sigenda kugamba kigambo na kimu naye omusajja tawena. Kati mu mbeera eno ey'okuwamba abantu nga president bwe yatugambye tetuzikiza tusabe abantu baffe, tusabe gavumenti eririizinga abantu baffe. Abapoliisi abamu mu uniform avuddeyo n'agasimbagana ne Mwami Museveni n'amugamba, Mwami Museveni gwe mukama wange naye kyenkusaba kiri kimu, lwaki osiba abantu abantu? Omupoliisi atawena atazannya ayimiridde ku magulu g'abiri naye mukuletedde mu katambi ogenda kubeera ng'omwota buliro ng'ali mu uniform naga nti Mwami Museveni bannayuganda baakukola kiddala. Abantu nga bano betusinga okubeera nga twagala, era singa poliisi yonna erimu abantu nga bano oba oliawo ensi yaffe twandibadde tugyeyagaliramu. Kati mu mbeera nampuliriza laba ate n'abafere ab'okussimu abakutte wansi ne waggulu obutambi mbuleese buli buna bulambirye mu vidiyo eno. Tula butuuzo kalire nze AK Master ku lutimbe AK TV woogenda okubeera ng'ofunye waakawo nkusaba n'obomba vidiyo eno sooka ogiwa ekigalo kubanga waaka gwe nkusengekedde naawe ogenda kubeera ng'omuwulira era ng'omutegeera era ng'omwasimula bugolo. Kakati mu mbeera eno eyatakulekera tomulekera, ennyanja ekutta omira. Sooka vidiyo eno ogimpeera ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe guno. Nagamba gwa muntu wa wansi wekka, omukutu gwaffe guno gwa nkyukakyuka, gwanyigiriza munnayuganda wantu olinawo kifo wabula gwabo abanyigirizibwa. Era y'ensonga lwaki waka gwe tuleeta wano abeera waffe bannakunkunyedda. Kansooke nkutwale w'omupoliisi ono ate eri antama avuddeyo maaso ku maaso n'alumba Mwami Museveni n'alumba Guno Muliro Kayine Rugaba n'abagamba mmwe mukulembedde wano mu nsonga zino ez'okubeera ng'abantu basibwa. Mute abantu, mute bannayuganda, ffe tukola naye bannayuganda abamu mulimu abayomba, mulimu n'abasiima bye tukola. Mute abantu, mulekerawo okuvumaganya erinnya lyaffe. Wono kansooke mumukuwe bannange, abasajja tebawena, ono avuddeyo mu uniform. My God, simanyi bwe nnyinza kutandika kino naye kyensookera ddala eri bekikwatako mwenna nga temunnalowooza kwani ayogera bino, nga temunnalowooza ky'okwata oyo ayogera bino. At least focus sooka oziteeke ku message eri mu bigambo bye njogera. Nsaba buli omu avunaanyizibwa ku nsonga eno gye njogerako essaawa zino. Nkimanyi mukama waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nkimanyi bulungi nti ky'oba osazeewo kyonna kikolebwa. Nkimanyi bulungi nti oli omuntu naawe ayina ekisa ku mutima, naye nsaba eri mmwe bakama baffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mukama waffe Ssebo Muhoozi, bambi gano ge maziga g'abantu, bino bye bibaluma kubanga tuliwo okuweereza bantu ate era abantu babaagala. Ono ne waaba akuvumya oli awaana kyokola. Bambi abantu bangi abasibiddwa mu bintu bya politics abali mu makomera abatalina musango. Mbadde nkusaba mukama wange, mukama waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mukama waffe Muhoozi, abantu abo mubajjeyo. Abalina omusango bawozesebwe, gwe gukka muvi asalibwe, ate abo batalina musango bateebwe. Mbasaba busabi mu buwombeefu tuyamba abantu abo. Bannayuganda bangi nga mulimu nabo boolabanga abakuuma ddembe naye ng'abamu ku bantu abaasibwa, abamu ku bantu ababuzibwawo nga babalinako oluganda. Si buli mupoliisi nti mubi, naye abo basinga okubeera nga tebakuuma mateeka na kubeera nga bakwasisa amateeka be basinze okwonoona ebitongole byaffe ebikuuma ddembe. Pulezidenti yatugamba buli message yonna oba oli ali mu uniform ki oba ali mu kkala ki, naye bw'aleeta message ng'erina kyeyamba ku struggle tulina okubeera nga tugitambuza era nga tugiyisaawo. Oyinza ogamba ate kyano yaffe lwaki ogireeseeko ofiisa? Ampuliriza, tugoberera message eri gy'awadde kubanga message eyo tugyagala ffena tugispreading etambule mpaka ku oyo gwe kikwatako aliriizinge abasibe bonna abaasibwa oba oli abo batalina musango
abalina omusango batwalibwe mu kkooti babere nga bavunaanibwa. Kati mu mbeera eno abavubuka okubeera nga babuliddwa naddala emirimu mu regimu eno ya mwami Museveni, laba obufere bwe bufuuse obufere. Wabula omusajja ono nkusaba muwulirize nnyo, nawe bwe okubiddwa essimu oba evudde mu Airtel oba mu MTN naye nga togimanyi, wuliriza, nga togimanyi, kola amagezi ng'omusajja ono ge yakoze. Abasajja bano babba bannayuganda tujja kubeera nga tubakendeeza. Jjukira babba mu mabanka, Sentinel mwabirabye, mu banka ya Equity mwabiraba, kaakati ku MTN mubiwulira, ku Airtel mubiwulira, mobile money mubiwulira. Kati bubanga ennamba togimanyi yonna ekkubidde, kola amagezi gano sookola akatambi kano nkutwale muwaka owa MP tinkasimire ono ng'ayuzayuza Guno Muliro kane Rugaba amulangidde n'obutamiivu tayagala kumanya. Teka ku loud speak onyige ku simu. Kwotole kutotadde ku loud speak. Nkataddemu. Mugako sita. Sita. Akamunyenye. Emu munana ttaano. Emu munana ttaano. Toli mu kunyiga kubanga ongambye okozesa kasimu katono. Wanje? Tonesiga emu munana ttaano. mwenda ttaano. Onyize otya? Ngambye sita. Emu mwenda ttaano. Ugambye emu munana ttaano. 8. Star 185. Star 185. Ibula. Wanje? Soko bisanguleko mwami Lukwago wande onyige bulungi. Kwala nyereta mannya ga Lukwago Ibula. Gwe kenyini gitogera naye. Ali assistant wange. Eri erinnya lya sister wange. Uli amanyuma g'embwa. Lukwago Ibula. Ate Ibula abeera mukyala. Amanya tegaliiko ebyo. Soko bisanguleko bye badde onyizesebo. Mbimazi. Niga sita. Sita. Emu munana ttaano. Emu munana ttaano. Taddewo otya? Ongambye sita. Emu munana ttaano. Teekawo sita. Sita. Teekawo namba 10. 10. Emu ne 02. 10 ebeera 02. Ebeera. Ogenda kutuyamba naye ng'olina tuyamba gwe togenda kutuyamba. Onesiga. Kimpiranyigi toga tomanyi 10 bukyangu kwa tomanyi namba 10 wefaanana. Nanti ngimaze emu ne 0. Teekawo sita. Teekawo namba emu. Mu kigambo oba namba 1. Nigawo namba 1. namba 1. Nga tewandiika leeta. Ugambe namba 1 nga wonanyiga 1 kati waliwandiise ku 0 gye wanyize wawandiise leeta 0. Anti eri wagiŋŋambye timpandikewo 0. Nigawo namba emu egendewo si kigambo 1 kati oyinza kyedisingawo olinawo kyedisinga. Kale 1. Teekawo sita. Yasitenda. Teekawo sita. Nga ziba nnyingi. Kutaddewo otya? Someramu nga bw'onyize. Oŋŋambye sita. Emu munana ttaano. Sita 1. Sita. Si weewo. Totegeera gwe mubeera gwe togenda kutuyamba. Nziriramu na. Sente zo njagala zikusindikira. Zisiri mubbi nga ggwe. Totegeera gwe bakulogerera mu babiteekamu ggwe. Wawonga. Tegeera gwe muvubuka gwe bakunyigisa mpale. Kati mu mbeera eyo ng'omaze okutegeera nti ono akuliko mufere nawe weefuula atategeera osooka omuwanvu ya at least omwononera obudde oli eddakiika ze zaaba ataddeko kubanga bakozesa kika n'ebintu ebirala bwe bityo ofundikire ng'omukuddeko waya bw'aba amaliriza nawe omugambe siri mubbi nga ggwe wabula mu mbeera eno kaakati wano
omusajja ono kugambye amanyirwa nga MP onono nga wa NRM akiikira abantu beebuyaga wansi eri amanyirwa nga Barnabas Tinkasimire avuddeyo naye asa ebigambo byenkuletedde essaawa zino byenjagala osooka owulire bwe nkujja mu katambi kano aka Barnabas Honorable Barnabas Tinkasimire ate nkutwale mu pulezidenti waffe ng'ayogera ayina obubaka obuzito bw'alesse olunaku olwaliro mukwano gwange ampuliza njagala ojjukire nti MP ono yagobwako ne mu paaliyamenti ng'ali wamu ne Ssekikubo bano nga baali bamulumiriza okuba nti yajeemera amateeka ga NRM wabula ono ye kyakola kiri ekintu kimu ebituufu byayogera ebikyamu tabigenderako ne bwe bibeera nga biri ku kibiina ki ono tabiwagira era tabiwagirira ddala njagala mujjukire ku togikwatako ono yaluma ejjiiko era yomukubakuba n'engumi ku togikwatako ne mu kukyusa emyaka ono yaliwo era y'omu ku baalwanira ddala mu kukyusa emyaka ampuliza ku kkomo ly'ebisanja era ono yaliwo kati omusajja ono wa NRM naye ate kikwewunyisa ebikolwa bye mu paaliyamenti ate biringa bya opposition kubanga ye agamba atambulira ku ebyo abantu bye baamutuma tatambulira ku interests za muntu wadde nga mu kibiina mwali kati ono yabizza n'okuyuzaayuza Guno Muliro kane Rugaba kansooke nkuwa obutakatambi kano okawulire mukwano gwange ampuliriza ng'atugamba nti NRM terina kyemugamba mwalimwa era abantu mwabavaako dda. It's just some kind of a misplaced person in Uganda and should just ignore him, but we ignore him. Kubanga NRM ye muzadi ye mulisa ye mukuziza ye nekyambalo ekyayamba dene underwear tayeguliranga ko underwear NRM ye mugulira underwear kati oyo naye angatandika kwogera nga yogera ku NRM ajogera ko ki tukimanya ayagala buyinza naye yagenze nga agenda we obo yalaba ngu kitaawe nga ngu NRM emuwagira yasuubira ngu nawe obwanavaayo bajja kumuwagira speed NRM tejja kuwagira buli gasiya tejja kuwagira buli gasiya NRM ewagira President Museveni kubanga emumanyi ali soba full time tanywa mwenge tebamusangagako mu birabo naye ono buli kiraba agendayo ng'oyo bawagira tebayinza kumuwagira era akabe lulwe NRM agiveeko first of all tali member wa NRM fatwagazaki ayagala buyinza naye kuyitira mu NRM tajja kubufuna kubanga yabadde asuubira kubanga ye first son oba nagamba nze njagala buyinza ffenna tujja kuvaayo tumuwagire not that NRM erina ba members oba yagala akwate agende ku kyalo ewaabwe Rwakitula Nyabusozi ku kyalo we bagabira kadi z'aba member afune kadi ya membership ngawa NRM atandike nawe kuvuganya ebifo atandikire ku tulina ebifo ebiwerako oyinza kutandikira ku bwa kansala ku district oyinza kutandikira ku bwa district chairman oyinza kutandikira ku bwa MP oyinza naye kuva obuuso bwa kansala kugombolola obwa district chairman LC5 nobuka bwa MP ngoyagala kuyingira nguba kuba obwa president mwena mu kibiina naye byayogeddeko byemu ku nsonga zotera okwogerako nawo obulyake obutafa ku bantu gwe kenyini gwatera okubyogerako ndabanga yabadde kusaawa zino bano be tubadde nga twogerako tubadde nga tubogerako n'okututulugunya nga batutulugunya mukyerabidde ngu batuwozesa ne tutuuka no mu Supreme Court kati avaayo atya essaawa zino ngu ayogera ku kintu ekyamukuza embeera zakuliddemu oba alokose ng'ensonga agitegedde ng'ategedde nti muntu bulijjo ali mu kintu kikyamu oba olokoka atofuuka bisopu osookera kubeera endiga asooka ab'endiga mu NRM naye obona alokoka n'ogamba njagala bwa bisopu tujja kubufuna akivume naye tewali NRM awegenda fe tuli ku Museveni obwaliko wanagamba sagala bwa presidenti naye si bwa mutabaniwe tujja kuboa muntu mulala mu NRM tuli ba members abali ebo kukulembera eggwanga lino bulungi nnyo after president Museveni naye nga si mutabani wa kakati nno oye musajja gwe bayita Kawandula bigambo
Honorable Barnabas Tinkasimire akiikirira abantu b'e Buyaga West eri wansi naye ekisinga okwewuunyisa ababaka bangi nabo bennyini abava mu bitundu bya Buganda oba oliawo n'okuliraana Buganda naye nga baakiikirira abantu naye ng'ekikwewuunyisa bwe batuuka mu parliament ebikyamu tebabiraba era nga bwe basonga olugalo bagamba bugambi tugende awo oyogedde wabula abasajja nga bano babeerayo ne bavayo ne bawakanya ekibala by'ekikyamu era ne batambulira ku ntoli zaabo abaabalonda nga bamanyi nti abalonzi be babboosi baabwe. Kale mukwano gwange ampuliza kankutwale mu katambi ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ayongera okukkaatiriza ensonga zino ze twetaaga okukwatako essaawa zino. Kimanye nti oli ku AKTV nze Ekemasi mabega w'omuzindaalo musawo n'obombe firi no jimpeere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe gw'omuntu wa wansi teweerabiranga buli waka gotteekayo mukwano gwange oyo wa muntu anyigirizibwa tukyuse Uganda tufune Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Bye bye. Muba ignoring tusobola ku ignoringa muntu. Musobola ba ignoringa ebintu ebitalina mukulu temukola ki? Tufokasinge Museveni emulabe waffe temukkiriza diversion yonna bagenda kuleeta diversion ezifaanana zitya mugambe weebale nnyo tukulidde naye tuli bize tulwana na nakyemalira. Ekigere ate mwewale era mu kidiscouraging ne mbanammwe okusaawa embeera ng'ate tumuvumagana feka. Museveni emulabe waffe abalala baba attackinga ng'ate bo bapozinga nti bali nammwe mu struggle muba ignoring. Ennyumba emwe eyinza okulema okwewala wali oliddeko wa Museveni. So tufokasinge ku Musaba n'abo babbi banne batabani be ne famire ye bwe bawambye eggwanga lyaffe bwe balinyaguludde abalala tuwagira omukasale tekirangane ekipya etabike paizi wondogo olwokusaba kwa bangi bakikozanye ku stage live 2 ku kilabo brigato okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 emeza ya mitwalo 3 kyawandikiwa ne kitanda kereya nekitendekebwa kirene Yusufu tukiwa abazanyi ba live ku stage Professor Vikita Kaweke Monica William Emily Nazala Executive Benny Julius Keriki Kasi Hola Bishero Togoria kazi wonna Chimu Sofia Panementewo Ketwako Guno Muliro Beribata Wamulangira Suna ne Finance Bandi Umulangira November Kusekawa Motero Wale timu ye